check one two. Yes, okay, tugenda maaso tenga tandika mutandisi sawa tugenda maaso. Sagalo jisuwate na tugenda maaso salongo jingo katandika mutandisi tenga tuliwa mwana mulezi Scorpion. Serious H Santiago Filimo tugenda maaso sagala Sauli de Sategede. Steve Kanalenga ni kuskulini na te. Tutandika mutandisi kino chikomando. Kenny Wright chani tandikwa. Sagala Sauli de Sategede. Peter Nelson kusikulini. Tugenda maaso no yokubiri. Johnny Vargas tosanya musubwa. Ntandikwa filimo gena maaso Carl Franklin. Kino chikomando chabukede chetutandise. Era chetugenda na chomaso. Joy Zuchero, Jeff na Robert Frederick Bailey na Jim Moshi. Ntandikwa filimo Eric Hani ne Achi. Leo Johnny Gamboa. Tonichi na Ramoni da Saliva. Ntandikwa Justin Rodi. Ntandikwa Yewa Mupali. Sagalo jisubuate na te. Joy Bataka. Vicky Anawo. Ntandikwa filimo Eddie Gato. Vinalawo. Ntandikwa filimo gena maso. Charlie Matisone. Associate producer. Tugena maso ntandikwa Carl Franklin ne MS Solomon. Danny Gaglaso. Ntandikwa yino. Christopher Ala Santiago. Chani tandikwa Sirio H Santiago nga director film itandise chikomando na ni stop chitandise na cho sagalo chishubwe komanda uliriza chani tandikwa komanda uliriza alinda chibali ku luguudo lwa gali ya muka ene batega bomu eribu alinda nabo baliwe kijje abana batusedda balumbye dda chani tandikwa chikomando na ni stop chitandise sasi ku sasi kino chikomando chabukedde Echani ntandikwa na tugenda maso bakomande bamaze dotuka mu kitundu why dakika 10 zetusigaza naye tugabanyeka satosa twafanda funeza funana funeza tufunenda razebeza modoyi echani ntandikwa chikomando chetandise tuli wa Scorpion bano ba muntu nsolo bakola boka tandikwa filimo afande jeshide no chenge de Meja Vadani nabaga mugene maso afande tuwana bakirize bucho natugene maso ofa mu bulume ofa Red Thor over now techina mutawana afande chiwede ofa ndauti echali ntandikwa tugena maso nagambye kino chikomando chabukede tasika kongoliro lezo tandise bamutusa bana bali batezedda waliwo ebyokulansa ebiretebwa wabulanga bya Vietnam abalinye ku vete basaze fafagana nabo chikomande kitali mu kasaniko echali ntandikwa muntu nsolo agenda okugira buli kimwa kikola mangu oli yawuliriza ateze kutu ngawulire gali etuuse kati n'engombe etaddeko echali ntandikwa ebibinja bibiri naye nga bikulira Meja aliyo Meja Vatan echali ntandikwa filime yatugenda maso Vietnam asembete Saidi endala liyekulembera Kopolo bagenda okujukira okusibamu Saidi endala ngekyana Saidi emba kimaliriza akomale ne bayingira n'emmundu mu binnyo bano America sikwadi ekulembeddwa Kopolo echali ntandikwa Kopolo yakulembedde ebiregera likubya Meja Vatan tandikwa filime gena maso tuli wa Scorpion konyo egena maso mundu etandise kino chikomando na ni stop afanda duka afanda nairiba kumba nairiba afande bamulemerako byokulwanyisa bagenda okuleba basuuziza bakubye bubaya sana nnyo naye byokulwanyisa omusajja buno buleka bwagala tusaanyaawo afande natoloka afande kwa nini natoloka afande bamulina gwe kino ekibinja kyaba muntu nsolo mwana kyekyo tukoze bano bakulemberwa Kopolo naye nga abatwala Meja Vatan ali Saidi ndala namufuna ku radio Meja Vatan yakuleba muntu nsolo bano bamuntu nsolo baliddeyo aka Vietnam kamubafujjo oba muntu nsolo afande kyo tukikozeko ova kati afande obuzibu bwalina gavumenti yamuwaddeyo amajamala agatali mu squadi ye naye nga bamuwa ebiragiro ebyenjawulo ekimuleetedde olutalo mukalubirira
I copy. We're on our way. Hold tight. Mukimaliriza ekyo tukimaliza afande tujja tukuyambeko nfa. Afande buliko? Muyisa mu bungi? Mubatabukidde? Ekyali ntandikwa. Mubatabukidde? Meja Vadani talina kibinja kye. Bano bamuwadde akole nabo. Naye enkola gye bakolamu si yo gy'ayagala. Bazuka musajja bukalubi. Meja Vadani basajja bakoze kyonna kyonna ekisoboka bamaliriza. Naye nga n'otera lumukalubiriddemu yeetaaga obuyambi okuva mu basajja be. Bana basajja be bo bakoze ekiba kimaze kyebalagiridde era ng'eggaali bagikubye n'afande omu ne bamulyawo. Kati saa yagenda kulaba fanda ali ku ki balabe nga gye bamuyambamu. Egenda maaso tekyali ntandikwa. Egenda maaso tekyali ntandikwa. Meja Vadani n'ekibinja kye. Meja Vadani ekibinja kye. Kale ekyo kikoze omulimu. Naye amagye ge bamuwadde emundu gye bakuba si eyo kyamanyi. Bazuka ziringa bazuka. Bazuka ziringa bazuka. Batidde be bamuwadde. Batidde awa yafande. Abasajja badde nkubye ekikombolo batwaliseeyo. Oli mulalu adui anakuja sisi tulina kusonga busonzo kwamba afande. Kumukumundu tuzamwe mundu omutuzamwe mundu oli nsolo. Yakubirawo wewe. Kibi kimenya amateeka. Naye oli asose mutunuzaamu mundu. Omusirikale ategere mundu omutunuulizaamu omutegeera. Singa afuna chansi wakuddiriza. Aziza omusango meja akubye omu ku babe. Basajja be bakuba emmundu. Basajja be batuuse bakuba kye bayita emmundu. Basajja be bakuba kye bayita emmundu. Batuuse basajja be Omuvietnam agenda okukola olutalo lukalubye. Leeta nange ndabe. Jeno basajja badde balwanye bulungi nnyo Omuvietnam naye ogenda okulengera ng'ate babanunudde. Abamerika abadde bayirinyiddwa ku nfete. Omu akubiddwa musajja we. Afande genda bankubye bubi. Afande manyi kodi afeba muntu nsolo. Myapa na wezi eyenyiga esasi y'omu ku bajakisi bakulembera gwe yabadde asi Omuvietnam n'akyerabirako ni bano Vadani yamanya Vadani ekibinja kye be bano bakuba emundu be bano basajja ba Meja Vadani bakuba kye bayita emundu. Baze ku rescue mission kununula mukama waabwe naye mu Vietnam asangiddwa ku siini yakinyonnyola abayiseewaawo. Where to go, Red Car? Sir, there's tank ammo on that train we flew. Something's up. Hey, roger that. Head over to that fire base at Lang Mi. We got Marines there under heavy fire. Hold steel out. Red Door out. Overdone. Tugenda maaso kakati bagenda maaso n'okufuna ebiragiro ebirala nga Meja nga nti kyalengedde tugendeko ku Lang Mi katono nnyo ninga alengedde nga waliyo omuliro ogw'amaanyi. Tetugenda kwedikota tetunatuuka ku Lang Mi. Lang Mi yali ditaachemu eyali mu Vietnam makati wabula ng'alimu Abamerika. Yagala tetukola ensobi yonna tetugeza ne tulinya kwedikota tugende ku Lang Mi nti afande kati togamba alina kopolo we asinga omwagala ennyo era ategera ennwana ye. Ne bajja ku katundu kano ka Lang Mi. Lang Mi Amerika yali asusiddewo ebbanga ddene naye walengeddeyo evafaya n'agamba tugende tulabe ekiriwo lwaki olwo evafaya alengedde omuliro nga mungi nnyo wali. Bamuntu so ne bagenda okutuuka ku Lang Mi. Lang Mi ng'omuduyi yagirumbye.
bagenda okulaba kye bakoze Abamerika. Abamerika babasanyizaawo. Vietnam yakoze olulumba super. Ne basanyawo buli mu Amerika yene yabaddewo. Kati Major Vatan kunwana kyalwana ate alaba kino baba banafuyiza nnyo. Tugenda maaso. Ogenda okwetegereza nga ddala embeera si nnungi. Embeera si nnungi. Amerika babakubye nnyo. Tebalabayo wadde alaajana. Maiti njereere. Basajja ba Major Vatan kyokka ne balina okulipootinga ku edikoota. Genda okulanga kino si kya bbanga ddene nekyayi bamubalesezza. Nakwatira rediyo Kopolo. Cold Steel, this is Red Thor. Come in, over. Yingiraho ofa kiki. Place looks like a morgue. Afande wano weetaaga lutalo lwennyini. Afande kye baakoze baafuddewo kirala. Meja nti nkirabye. Vadani ndi nkirabye. Nkirabye ekyo. Nina okusooka ngende endipootinge ku edikoota ntwaleyo wano omusibe tulabe ekidirira. Okuddewo mu Vietnam. Dan. Vadan. He knows what Amanyi he's doing. kye tukola ate n'ekyakola muka. Find him. Muzuule. Eliminate him. Mukoleko ng'obiyinza bulagira. Kale n'alagira bulungi nnyo ekiddako. Yasinkanyenga omusajja no Vadan yeetaaga fafaagana naye. Era balagidde omukulu ali mu field agende maaso n'okola kyonna kyonna ekikuli ekigenda maaso. Lieutenant General afunye ebiragiro okuvawo General w'oku ntikko ky'alina okukola. Genda osanyeewo Vadan. Bw'oba tose Vadan olutalo lwa Vietnam lutabuse wano sayidi gye tuliko. Kalang Mei bano basimbye amakanda. Komando yamanyira kuba mundu bino ebyokusima kava tabimanyi. Hey, Chief. Mwana. Come here a minute, man. Soko gye mwana nze mbeera mbino biba binkeeta. Vadan endaba muntu nsono naye bafujjo nnyo. Saakutegedde mu nzannya ey'amatatu gyo. Not to call me that. My name is Steel, all right? Ate mpita Steel, saagala ompite Steve. For you. Little game, cut the cards, okay? Kaakati njagala ozanye amatatu bulungi nnyo tumaleko geemu. Mu kifo ky'osima kava bagenda maaso ali mu kumuzindutanyisa matatu. Nageeta onkuba. Tusooke tuzanyemu geemu wano wondya nga tukola ekirala. Bakomando abayaaya bawedde emirimu. Okiraba nti ekulidde. Buli lwenkyanga gw'olya. Tunazanya geemu endala naye ng'omanja bumanja sirinamu ssente kati. Baagala kye bayita omuzanya badde matatu ng'ebya kava bivuddeko. Wala akaddugalo yagala matatu. Why didn't they take the weapons? Kati oluvannyuma ennyo Why didn't they blow the fuel? Vadani yasalawo n'aga abaana bano alina okusooka abayambeko kubanga Vadani ayagala nnyo amajeege. Are you thinking what I'm thinking? Kyendooza kye mulowooza. Ayagala okulumba oba tubulumbemu. Batono naye bazanyanga bamuntu nsolo. Bazanyawo ya kikomando tebeegayirira. We'll dig in here. Tulime wano. What do you mean we're gonna dig in here? Kikyetegeeza tulina okulima wano. You get away with your shit because we don't dig in. Afaana onsobedde gwe oŋŋamba tulime sitegera kyoliko. I do not want to die here. Saagala kufiira wano. You said anything about dying, man? Kopolo kyeyogerako ekyokufa. Aneeyogere ntugenda kufa. Once Colonel Poe finds out I'm here, he'll come to us. Agamba n'abatafudde nakano ba Vietnam gwe bamuwendulira tagenda kuweeweera. Down right here. Akalubirirwa okuva ku besi ng'alumba. Agamba Langmei gye tuba tufuula eyaffe we tuba tuva nga tubasekula. Goddamn options, do I, Mac? Omanyi omusajja asinga okwagala okubeera mu vita buli kiseera. Can verify my story. Kino ekibinja kyakubeera mu field. Out of them. Oh, he'll talk. Naawe nga tofaayo kye twogedde nkirabye naye njagala kugenda ku besi nja kukomawo. Asoose kuba kopolo we kipindi n'amuga agenda maaso mutereeze nzija. Kuba yategedde bw'agenda obugenzi nga kopolo tamuwadde kipindi tekijja mukolera. Era nalyoka adda ku kye yabategeezezza kyalina okuleka nti atwala omusibe. Kopolo gwalekedde kyagi. Lengera wakubira mukama we saluti. Lengera n'afande waasibula omujaasi we. Bano bamuntu nsolo bo baba bayaaye tomubuulira ebyo.
abeera buli mbeera agisobola. Kati Meja alese abaserikale be abatono ennyo bamuntu nsolo n'aleka nga Kano yakulira. Olengera bakomanda banene ensa yaabwe bakabuuliza muno. Gwe babuuza naye afande kaleke nkakubuulize. Na Meja Vatani embuuza gy'abuuza komanda ate omuyayi gwe Kano. Kiki kye mutegese? Olengera wali awalinga ekisaawe. Ndowooza oyagalawo. Yoba omanya ngenda kusuulayo ofotoke naawe ofuuke ettaka. Gwe Kano oba oli afande ze nange ndi afande. Lengera ago mateka g'amagye kikkirizibwa ekyo. Akunya bukunya. Kaleete siwulidde ogambye ki? Yakukuba n'okukuba gwe. Meja yakulya gwe yakulyawo gwe. Kakati Meja akoze byakoze naye Meja yakubye omuserikale nga bali ku vita. Okujja wafande we. Of your men are nothing but a slap in the face. Basajja bo tebalina kye bafaanana okugyako oluyi mu feesi. How the hell do you expect me to believe any of this bullshit? Osuubira otya okukkiririza mu kintu kyonna ku nkola y'Vatani? Prisoner, they can verify everything in my report. Afande buli kimu mu lipooti yange nakitaddemu. Have a helicopter until he talked? Omuntu n'omukuba empi mu helikopita mpaka ng'ayogedde. Bwete tuyise abasibe. That you've beaten or bribed into talking for you. Wabula tali agenda kwogerera. Vatani ebintu bye tubikooye. Thing you did? Colonel lies. Kano musajja gwe njagala Kano Lai. He tried to desert during the firefight this morning. N'agamba nti omusirikale gwe nakubye yeeyagadde okudduka mu magye ng'ate tulwana n'antunuzaamu n'emmundu. Abo balina okuyita military oba bye twagamba n'abayita. Afande. And are holding Langme. Afande Langme njagala njinyweza tongamba kunsiba. For is just a little air. Basirikale fano basa mu Langme nzirayo ku kutaasa ate gwe ngamba kunsiba. Be no time at all before that. Tetulina biseera bya kuwoza onaawoza nga nkomyo military ejiddewo. Sergeant. Shika yeye. Shika Meja. Leba oda y'amagye. Woda sikali ni woda siyo mawombi. Well, you'll have a chance to prove that at your court martial. Ojja bikakasiza mu kooti bakusibe Vatani weeyisa bubi. Shika yeye. Military musirike people. Military police kuono Meja wensiko. Punch. Mutabufu yeye nyini alinga sasi. Omuntu alamukomera yetuteye kamumutega wayinza kudduka taluka. Unakwenda wapi? Unakwenda wapi? Polisi y'amagye. Ne bamuteeka nyala. Bwe bawoda ya military ko bafande. Ku lutwa kulyawo. Tugenda maaso kakati emisegejje gyasigadde no nga gikola Langme. Gisiisidde. Teri mu Vietnam ajja. Naye amanyi gaabwe gava ku Meja. Yawadde kopolo we bayaaye. Balwawo n'ogenda ku headquarter bo babeera mu field balengere balinga batali bajaasi ne helicopter ne bagikweka ffe tetuddayo ku base twagala mundu. Kyebakola kwegenda maaso n'okunywereza ddala. Enfo yaabwe ereme kubeeramu kiyuuza kyonna. Enfo ne bagenda maaso n'ogitereeza obulungi ennyo. Tebaagala kigiyuuza kyonna. Bataddeyo amakanda, basimbyeyo amakanda. Baagala nabo mu Vietnam eyasanyiza Abamerika bano. Zino zo nsolo, bano bamuntu nsolo. Komanda yo nalyenda abwamye. Basula bakuuma. Bamuntu nsolo. Tebagala kuddeyo ku headquarter. Bo baagala kubeera eno mu mbirigo. Komando nabako nakyalengera. Kata tulengere eno ne basajja bano Meja Vatani. Muntu nsolo ajjayo shotgun mu vita. Mulimu ebintu byolaba omujaasi byakoze mu lutalo neweewuunya. Shotgun eyo abasajja baba baagala ziri ezikuba mu fululizo. Just in case abalabe nga bazze bangi. Kati muntu nsolo yakozesa shotgun. Genda okwetegereza bulungi ennyo
ng'aliwo abantu abalengerwa abajja waddeyo sayini eziraga era we yabafuna n'abeetoloola bulungi nnyo n'abasembeza wabalaga waliwo ranemain. Muleke tewali mutawaana akozesa sigino okulaga banne. Basigino bafuuwa empa bakabanga bukamuje. Eno bagiyita last stand atalangmei. Ate nga tuli omwana mulenzi Scorpion. Southern Sudan. Wano ku Freedom gwe. Freedom Square gye tuli. Kalagana maaso n'okwetegereza obulungi ennyo. Bano bazze nga bava ku nsozi. I camped with one of their tribes after I cut Bravo. Banyonyodde baagala kuyambagana naffe. Baagala kusaanyawo mulabe. Want to help us fight the NVA? Bagenda tuyamba tulwanyisa ba NVA, North Vietnamese Army. Yard. This is their homeland. They know what. Tetubagoba wano waabwe nabo be bamu ku bawakanya ba Vietnam be tulwanyisa. Kagambe wekenfuula nkubalya ku mutwe. Kale bakomando ne bagenda maaso ne bafuna abayambi abalala. Mu nkola ey'amagye singa bawafande gwe bayimiriza mangu ddala baweereza alina okkulira ekibinja ky'abadde akulira. Kali bamuntu nsolo bano abamanyidde emmundu ababeera mu nsiko bamanyi afande omu bamanyi Meja Fatan babali awo ng'endeega ejja kopolo gwe bale sayini charge. Baleesa fande omupya wa bitabo atunula diguli wuno ali ku ddaala kapiteeni tumulengedde. Gavumenti gwereese n'empapula ezimu akyazirina alabika asomako omwongera ku ddaala. Bamuleesa ajja akulira emiyaayu. Weewale osubiri kidogo. Bamuleesa emiyaayu. Gwe kikyobuze. Olwamusulawo n'egenda. Ova ku majje agakwesa ennyonyi eyaago galina eyaago gano. Aha. 4. Bana aranse na lugezigezi 5 6 gwobalani gwe fana. Abanga kuba saluti mpozi tubakubira akali yafande gye bali. Banyoma. Adams Jim, Corporal, sir. Banta Corporal nze Jim. Officer. Akubulira yani wano wendaba. Babyerabire by'abafande. Well, I guess that'd be me, sir. Afande ndowooza nze mbano ndabye nze ndiwo. Banyomi. Nobody in this entire outfit ranked higher than a corporal. Wano tewali okujjako Kopolo yekka. Kopolo akunyiizizza nveewo ssebo. I'm sure that's part of the reason why he's in the brig right now. Yensonga lwaki mukama mmwe musibe kati. Gwe toyogera ku afande bamusibye. Man. Bamusibye temanyi mize gyammwe. Kiki? I'll be assuming his command sergeant. Era nze ngenda okkulira. Weewunye Kopolo yakulira. Ngambye nze ndi Kopolo sigaine ndi sergeant. Fall in. Tannayigana ngeri gy'alina badressinga mu kubanga tebaalina cepe. Tugenda maaso. Afande mupya wa bitabo bamulese mba muntu nsolo. Now n'abalagira ati nzira banno ne bagaana. Tebakyamanyi bya parade. Ono afande awadde kyaloza tukyabisimba ebyo. Nyinyi sigala ku parade. Did you care to repeat that, soldier? Osobola kiddamu mbu kyesimanyi mwabyerabira dda. Talking to me? Obuuza nze akutte ekisogo babuuza. Tebakyamanyi kigambo afande bamanyi omu Meja Fatan. Kama mimi naongea na wewe mimi nataka ujue eti mimi iko kapiteni kwako ati twaze kweyanjula kino siru kukikolwa kika. My name is Captain Douglas Wheeler. Dr. Captain Douglas Wheeler. Major Verdun. Meja Fatan has been incarcerated on charges of murder. Bamufunze olw'emisango gy'okutta. Mimi naongea wona vuta sigara. In his Kwako zikitota sigara wange gino misege. Muleke abafande bamujukiza bujukiza. Ajja kumpa filita yange no. There have been rumors of an impending enemy assault and wabaddewo engamba mbu omulaba atera okujja naye azifalaza mu konsaani siri abamulabe temuddamu kulumba. You're also under orders to refrain from the consumption era mwenna muli wansi wa biragiro kyonna kye ŋŋamba kye mukola which may inhibit your performance. era okusinziira ku kye nasoma ne kye ndabye embeera yammwe mwetaaga okusomesebwamu ekyensusu. Bano magye agasiba mu vita agasiba mu field abatali ba bitabo. Dismissed. N'agamba kiwede. I have a few words with you.
ebirala by'oŋŋamba nsanga mu ofiisi anjagala Yes. ogenda otuuka eno wali anywerayo omwenge mu ofiisi y'omukulu muli bakyafu zino nsolo Obviously lacked kunywa pombe kila saa miapa nataka pombe hapa gwomanyi ndio iwe omwenge ogwo tujja kulwana What do you think this is? Some kind of horror? walowooza kiki kino tuyira omwenge atwala eri Spent the morning in a firefight, but the afternoon emundu wenaatandika okuva ku makya mpaka lwaggulo nangana omwenge gwe about you come to start talking about ozaana tukijanya meja tabitugaana ebyo gwe kapiteeni otulemese tebamutuuka kulanka naye bamusinga firudi get on the horn wala ne kirediyo kyo ate bagambe batulafande waffe and save our asses. bano baava dda mu byamagye zaafuka nsolo My orders are to assume command. ebiragiro byange byakkuba lediyo wenjagalira nze mmanya so si gwe kuŋŋamba Port. Captain, the situation is this. I have got 9 men kapiteeni embeera eri bweti nina abalwanyi 9 with bows and arrows, and we're supposed to hold this camp. nfunyeyo abalala bayambi balina busaale bagenda kuyamba ki The request. nkusaba Come on, you big hero. Come on. bagambo ojja kuba muzira bagambo oyagala amagye amalala wano tujja kumalako ate kati nga go baakaleeta yakava mu bitabo akimanyi bulungi mu bitabo singa ogenda n'ogondagonda oti amangu kiyinza okuleetera obuzibu Seems like I'd be attracting the enemy back into the... sinalaba mulabe tulina omunoonya gy'ali then tulabe nga nkuba alipoota sinalaba na mulabe Get it? abalabe gye balise Guns, man. They kifuna okuva ku nze anyooma Charlie's gonna come all the way back here. ye alaba nti ekyalanka kye kisinga okay. Okay, kale oba oganye kale Captain. kale kapiteeni oba oganye kale ssebo oba oganye ayiwa kale ogenda maaso n'okweregereza obulungi ennyo ekyaddirira teraba nti waliwo obuzibu bwonna kapiteeni yabasayiniza bamuntu nsolo eri kijjudde ne sayidi eno nti oke bano bamuntu nsolo bali 9 bafunye ab'omusaale mu Vietnam okumanya baludde mu Vietnam bakomadolo boogera Why don't lie? I'm a photojournalist. I got... nze ndi mukubi wa bifaananyi munnamawulire Okay, kale tell you folks, they're mines. gamba obwo bunno nti nno eno waliyo bomu bugoberere nze alina bazze nabo munnamawulire aga baagala okumanya Amerika kikyaliko era olutalo luyimiriddeko atya bali mu biseera bya lutalo ate olwo abantu ba bulijjo balina okukwatagana nabo abatakwatagana mu Vietnam David Tovar with UPI. I'm here to do a story on Major Verdun. ndi wano okukola olugero ku Major Verdun kanaye kadiyo wasi yakunasa How did you know Verdun was here? mpulira Verdun ali wano He's here. ekandawo buli munnamawulire ebyaddala Shh. laba bamuluutinga wali okutega taliiko nfufule tagalubindi zino olina amannyo bano abasajja amanyi oyinza okuba n'erinnya ezzungu omanyi amannyo amazungu agasinga abasinga bambala ga golodi alikubbamu kyova olaba abazungu waba akebera okusala ensawo akebera ne mu bibuno bamanyi olu Vietnam kapiteeni najja akyali mufu mujja ku kyalo I'm Captain Wheeler. I'm in command here. What seems to be the ye kapiteeni Wheeler nze ndi mukomande wano corporal. kopolo linda tositoyogera abadde baagala muyimiriza kubamanya ebyama by'olutalo Tracking down Major Verdun for months. badde nnoonya okumanya Major Verdun we mukye emyezi With this unit, I've taken over his command. n'atutta ekifo kye kakati ayogera bino byonna aganye kopolo okumuyimiriza kumbe kopolo bamanyi olutalo si kirungi kumala ga bulamu n'amawulire buli kimu That's a story in itself. n'agaa jangu gwe kennyini naawe oli lugero singa onyinyonnyola lwaki gwe okulira It's her. Are these people with you? bano bali naawe n'atandika okweronda The hill. embajje mu lusozi Tôi mới nghe ông chuyện Việt Đông. lengere mawamba nguunyirire simanyi okuzisa samuna atandise komanda okwerondalonda Tôi muốn giúp ông. Chúng tôi muốn giúp ông. oli muto oba oli muzeeyi
Ono komanda ali ka Vietnam akakaza oli mukadde oba oli kijana. Bayina effujjo lyotalabanga. Kabuuze kakubuulire oba kato oba kakulu. Kano kapteni ali eri eno kopola ali ena ababuuzabuuzaamu kubanga eri amanyi olutalo erutambula. Eri kapteni ali mukweraga bamanyi oluvietinamu bwe baba bayogera bagera oluvietinamu. What are we fighting this war for anyways? Laba emyerago Want to extend some charity? kati wano mba nkulaga nze kapiteeni amawulire yeewaayo naye ga yeewaayo ate musajja babakyala olulumba munnamawulire n'agalekera so nga agataliiko nfufu ganyumiraawo atirale omuvietinamu asooka atirale asooka atirale Halo ne wansi ne balumba infantry babalumbye binnyo afande tamanyi mundu mulabe yakabijjamu tamanyi ne gwa kafa tamanyi ne gwa kafa basajja bafatani bakube mundu basajja bafatani awuze bakapitani abuze omupya tamanyi mundu enyonyi bagikubye n'abakapitani wawunze ye mundu ekyokka kawase nawe tanayiga bali be bamanyi awunze abasajja bajja gy'obeera ye mukazi abasajja baabo basajja bajja bannange abasajja baabo yakajja mu kintu abasajja mmanyi bayinza okweyongera okujja abangi gwokwakanaki mu lutalo ku lutu asobola okulyawo kapi bannange abasajja balabika bangi bamugambye yogere ku rediyo labawunze mbwayogera ano afande mutuweereze obuyambi bujje bangi rediyo atidde ogyogererako boozanyisa emundu mulete helikopita basoboka netanka muyike mwenna mujje awunze jimewunyaka bannange mutuwe obuyambi era kino sikitegeera bazagwegwere awunze kapiteni olaba ebitabo wabitabo simanyi oba ennyonyi muzireeta ddi ayi katonda wange laba muyayu muntu nsolo talina lanka muntu nsolo gemaje kafatani muntu nsolo alo basajja bafatani bakube mondo mu Vietnam buduse labe mundu moto gwe omanya abasajja bali abangi tugamba afande nakuba mukamawe azanya kacheso talo agambye papali bubi. Tell him my orders are to pull back. Bagaye biregero byange badde mabega. Alo basajja bafatani bakube mundu abagamba withdraw. Ding for land nebuduka bazuka arapigi babuzizayo bazuka gwe mbirimbirigo enkofira gisudde ozanyisa emundu olaba oba obadde ogenda olina omwana waliwo n'embaata amasasi gavuga neweetika embaata omwana omuleka oba ozanyisa emundu oluvannyuma ennyo munnamawulire ajja abuuze bamuntu nsolo ategedde abalwanyi kati ndowooza kapiteni oluzanyiza omulaba ekyoba okola olina kunviira nyiza n'okulya nawo gwe soka olinde bannamawulire balina olulimbirizo olwo n'amubeesabeesa aleese segereeti okumuzza mu mbeera kapiteeni wammwe aluwambulire yaŋŋambye mbu yasoma kye bayita emmundu
Okay, man, how come you didn't tell us that you, kakati wuuno yawunze bamutereza butereza lwaki watugembu tomanyi bya mundu naawe bamuwadde leediyo nayogerera mu bbanga nga tagyogererako gwe kyali gwe ne bamala batulya gwe fala gwe talina lankalidde kapi oba ozanyisa ensolo gwe tozanyisa vita musirikale gye bamanyira nti eno nsolo ono mujaso laba ono leka tomutta kopola akimanyi nti naye abakulira naye abatya abadde ayagala mulya ekyasibiza meja waabwe meja yatta omu ku basirikale bafala abaali batidde emundu kati kapiteeni sebo mwami kapiteeni kyogenda okukola kwata leediyo gambe bakamaabo ku leediyo so simu mu bbanga nga wayogedde ng'emundu evuga nti tosobola osaana bakuzeeyo oba sisoba kwongera amagye. That last attack may have completely exhausted their firepower. It would be thoroughly foolish for General Mayfield to commit... kyesinga okukola agenda kyogera nze okusinga okuzanyisa ne afande iyo mambo ya afande rudisha huko sangine mita piga utalia mama nyabo naleta ompozo oli afande kale kankuleke kali mwami afande sebo. You're damn right, my ass. Oli mutuufu gwe olina okukola ku bibuuzo wano ne ansa. Entire military career could be ruined by a decision like that. Tetwagala amagye gaffe kuleka ndino tulononebwa amagye gaffe enkola yago olw'ensalawo ey'ekisiru. Troops needlessly into an action that's yeekaza. Necessary. I am certainly not going to start off my military career by crying. Sigenda kuleka ninyono n'eggye lyange lye nnina lyempulira nnina muli nti nomala gapitawanyika ntyawo. Kyeyakoze bakijjukira yatidde okwogera ku leediyo. Baagala mulyawo kopolo yataasa bw'avaawo oyo okudda eba mayiti. Olaba ensolo zimutunuulidde talina cepe alina bulo. Kwata pisito babadde bagimubbye nako. Babadde bamugyeko dde amayinja kwata n'emmundu. Baluutinga. Find out what we're up against. Tugenda maaso. Oluvannyuma ennyo baagenda maaso na kutereeza Langmei. Langmei yene yali ekubiddwa Vietnam. Kumbalo komando. Ojja kumbulira kwa nini wona nyirira. Ona samona kwa nini wona samona wewe? Sijui kwa nini wona samona linga. Afanda tanzo kuteekawo kalavu buloko. A soldier. Muna mawulire wae soja. Statement. Yeah. Osobola okwogerako nange niwe namala okakasandi kadisi yako nasa nja kwogera naawe naye nkutunuulidde nnyo n'amuvuma amuga nkwetegereza nnyo okolera ensobi wamma ki in 1952, so that's... ayogera emyaka gye yayingiriramu amagye nga akyankalanya kati mwoli bameka ekyo sikyogerako. Well, sir, according to your estimate, kusinzira ku bukugu bwo total number of the person. Abalabe bemutera okulameka nekyo sikyogerako. If you fuck up, era wogenda maaso nja kulinnya tteke ojja kitegeera nja kuba engumi sokola munda yawona abasajja bano kapiteni azeemu obutaala nva mu university ngenda nfuna cepe alisooka ofuna ekifaananyi ekirala kapiteni wa bitabo bamujukiza nabujukiza ntotunuza eno mundu okay You seem to go by the book. Olabika oli wa bitabo. The renegade. Tolinga mulwanyi. Is this a conflict in personality and protocol, a major difference? Munkola yo kuleta major, okuja major omukugu ne baleta gwe bitabayiga. To the major. Major. Who has proven himself to be a brilliant tactician. Yefulo omugezi. I have to say that somewhere along no chigano waliwo. He abandoned his commitment to military. That complaint has been brought up so many times and nothing happens, it seems. In the press, but I'd like to take this opportunity right now, doing everything to correct past injustices. I have to say, Major Verdun has been incarcerated on the charge of shooting a fellow officer. Injustice. What is?
yekyo w'ensonga lwaki bandeeta. Bano babuulira babitwala mu Amerika babitwala wa. Tugenda maaso kati genda okuddako ku Langmay. Bamuntu nsolo bano beeri akulira Major Fatan okumanya bamuntu nsolo. Komando omu asobola okweduumira n'agenda alumba omulabe. Komando alumbye omulabe yekomu. Basajja ba Major Fatan ziri nsolo. Agenda okulengalewo obujja ate nga basemberedde babali kumpi. Naye nga laye bategese ejje ly'amaanyi nnyo okulira na Langmay gy'avudde. Nga muntu nsolo n'abulya akaliddwa bulago. Kiso muntu nsolo. Alo n'akalyawo aliddewo bubiri. Balina omululu bamanyi n'okulumba bokka. Bayina obukugu bw'olutalo bungi nnyo. Kati bafunye ababayamba balwana bakuva ku lusozi. Owaye nkwatirako ndi Mafi Muskira. Tewali buzibu. Tewali mutawaana awo tugende. Bakwatagana bulungi nnyo. Tewali atabula. Tugenda maaso tuliwo Scorpion naki. Tugenda maaso. Kali bakomando kye baakola kye bazzaako okumanya gino misege gyennyini baddira maiti ne bagikwasa emmundu bazikwasa emmundu n'ekikofiira ne bassaako. Enafande tamanyi bane eri bategeka lutalo ali mu bannamawulire ali ebifaananyi ali amaswaga akamu ku bannamawulire akaana kawala ne kalyoka kajja kato kati. You look tired. Bano olabika okooye. Liri ali mu bufaananyi ebintu ali mu byabitabo omulaba yeetereza ebifaananyi eri bamuntu nsolo bo bategeka vita bataddeyo maiti sigino Hello? They got one hell of a powwow going on out there. They're prepping for a major assault. Naga ekigenda maaso abasajja no bategese olulumba supa. Era baleese ebyokulesa by'amaanyi byonna. Tukoze tutya? Afande bamukutteko bane kino si kyabulaba afande akulira. Bannange. Good. CO. Commanding officer. Kirungi. Lower. Kirira. Lower. Kirira. Yeah. Ndiyo. Very good. Kabisa ndiyo. Lower. Yali musajja w'ebitabo laba wagenda okuleetera abantu abali mu komandi y'obuzibu omwana muwala akwata lubanto. Abakomando gwe kabadde kagala mulya agenza okulaba abalabe bayingidde dda barracks abalabe bayingidde dda akatundu Langmay bayingidde dda ditachi yaabwe Langmay ogenda okuyita Adamuzi mugezi w'ekopolo ngakutte kalabe ono telegera mulaba abalabe baluwa afande bano tebamanyi nti balabe annyonnyola lwa abalabe munamawulire mukwate kumbe munamawulire adduse mbadde gamba oli balabe baduyi mugambye mukube muduyi adduka muduyi bano bonna balabe bakube nakano kadduka komando sigambye kubako oli gwe mbadde njagala kano kadakakakubye naawe bano bansolo kali akatolose gwobadde naye gwobadde nokwala kati omulese n'atoloka babadde banzise akatoloka katya nakagamba nkakuuma kalina yakalaba kadi kalina yakunasa si eyaba mawulire entuufu yamuganze nkutunuulidde onzijako amawulire naye sikwesiga era kaba katoloka n'akalyawo okuddako mu Vietnam. Tanks will be here tomorrow. Enkya baali tegefu okulumba. Order Captain Trang to prepare for another charge. Lagira Captain Trang ategeke olulumba olulala. Ono azanya ali ku kyeso Major Fatan ategeera olutalo bulungi. Bamusiba. Okay, you're a good Boy Scout, huh? Bamuganye omusirikale yenna amukuma okwogera naye. So just for giving me a light. Kimuyisa bubi nnyo bamumye n'ekibiriiti omusirikale oba muyisiza bubi
Mukomera Major Vadani gyali ali mu kubonerera abasajja be bali eri babonaabona. Did the major give you any trouble, Major akusumbuye private. Did he try to get you to talk to him? Yes, all day. Okwogera naye akukase nti akikoze naye soogedde. Tomorrow, report to my office. Enkyawa addamu olipootinga ku ofiisi yange mangu nnyo ntulaba ekyokukola. Teri kwogera naye. Era gwe bateekamu mukuuma talina kwogera naye. Still playing Errol Flynn, huh, Major? Well, I'm sorry, but this time your ass is in a sling. Major ozanyazanya nnyo obukodyo naye ku luno gikuunyidde. You know it was self-defense, so does Mayfield. Kimanyi nali ngezako kwerwanako Mayfield mugambe. Sergeant, could you tell me why you two paper pushers really want to see me busted? Sobola okumbulira lwaki gundi gwe bakusasula ng'ondaba nze afandewo ndi mu kubona banafa babalwanirira. And would it? Walerwanyeko ku mundu gwe. No conversation, no contact of any kind. Eri mbozi kama unaongea na yeye sangia mitatia wemba busu. Ndiye afande. Achitegede. Bamuganye okwogera naye. Hey, soldier. Askari. You got a light, man? Olina kabiriiti bamuganye okunyumya nabo. Just want a match. Lwaki bideri kyokka? Here we go again. Era tubizeemu. Another 10 soldier, another 10 brain. Wadde omujaasi wadde ekyokwogera naye. Today was supposed to be rebellious. You ask me, it's just... Twali bade tutereeza ekintu ne kitereera ne mukikyusa bukyusa. All I want is some air support with my men. Fazali mpulira abasajja bange baliri bati eyo mumbulire abajasi bange bali gwedwa temanyi bajasi tolina kukulira. Pass or match? Can I get a match? N'ekibiriiti kirema okumpa ng'olinga olina omuduyo wawa. Asikali yamuwa ekibiriiti awulidde afande emiranga gye awo batowumenye woda. Bamuganye okwogera tebamuganye kuwa ekibiriiti. Abayayi bali eno bateze mayiti. Olwozanyisa abasirikale abayayi ateze mayiti. Yeri ku bulinzi yagenda kuzanya matatu mubeere awo. Just hope the hell it works. Let's go. Obalaba abala bali eno sayidi endala. Kali weba ovudde ekyemmango gatuyita sayidi endala abasajja eno bajja tulaba. Kumbe sayidi emu eriko mayiti. That you have ever heard of. You're leaving our front completely open. Nobody's going to be... Muleka mutyali nga ali openi tamanyi bya mmundu. Amanyi yabikoma mu bitabo. Kumbe omuduyi asonze. Kati basindise Captain Tieng omu ku bakomando b'aba Vietnam negera station at May. Tuli wa Scorpion Southern Sudan. Moonlight. Captain Tieng. Sebo batadde ne bendera Amerika bajoga. Capitano. We'll take the left flank. Alo. Nga bayongera okusooba. Bano wali sayidi ndala. Era ala waliyo mayiti. Mu Vietnam alumbye. Omu Vietnam alumbye. Atira ne netandika. Aya. Atira ne. Yesooka. Bano bakulinda n'osembera ku kulonzira enjo kukuba. They swallowed the bait. Mulinde busembere amasasi tulina matono mulinde busembere. Over there, let's go. Come on, come on. Wakasaale leero bannange. Nabafande. Bannange. Demunu. Awunze. Gwe tulumbe. Mao. Muje. Lu Vietnam Mao. Bing Mao. Muje tugende. Tugenda maso. Alo. Capitano. Fire! Labo mai. Labo chiminja cha patani. Bakube mundu Vietnam. Bannange no kapiteni. Musajja buze. Fulani balina yakyeno. Balina randi mai. Bazitegulwa otusewo. Gurunedi. Balwanira ku pulani buli kimu kya pulani. Ono ate muteyamira pini alwanyisa shotgun yokka yiyo.
Sistan atelange Mei. Eno yeya mwana mulenzi Scorpioni. Jetulaba kati. Komando chewa Scorpioni. Tugenda na maaso gwe. Babazeyo. Babazizayo. Bakube mundu. Bazuka. Bakube mondo. Foreign, musululu. Ding foreign. Lekera otemono na masasi buduse mudesa ideri waliyo bulala. Waliwo bugenze saidi ya maiti. Kali basirikale baba bafudde. Bagenze baba yambeko. Omusajja ina amaje. Meja Fadani aina amaje. Lave mundu. Ono wa shotgun. Banong. Bakuba mu Vietnam. Foreign manya ding ngenze. Ebyembe mukuba komanda kubidwa radio kutaka. Tugene maso. Mbiri ding mbiri go. Ogenda mwaka duka. Kuna maule je bamusibidda duka yo. Kubaba mutegede mulabe. Atemye. Kyabulabe. Kubaye babese. Aduse bamuzudde nga mulabe. Kaduse. Bayina plani y'olutalo n'akaleka. Kagende kabalobera ebyennyanja ebirala. Genda ogambe bannaffe weetuli. Oyo kopolo. Bagita last stand. Bakuba n'endulu. Miyayu. Tunywe gundi yaffe. Tebayinaawo kyakunywa kirala bayina kimu. Addusa azze omulaba musajja obwedda muduyi. Azze mu banne atambula lugambo omulaba. Verdun is not in the camp. Verdun taliyo. Hitler is in charge. Waliyo kopola aliyo. Arrested for murdering one of his men. Oliba amusibanga ate omu ku basajja. Fortunate. Kyamukisa mubi nnyo. What fools these Americans are. America bano beyita batya ani abakulira era kiki. We're joined by 15 Montagnards and a dozen village people. Waliwo abantu 15 b'olusozi ababeegattako n'ab'ekyalo. Men on the front to fool you. Era bateekawo n'emirambo mu maaso kusirwaza. This Wheeler is very clever also. Ono Wheeler mugezi. Think so. Zisubira. His advisor, a corporal mechanic. Yaliwo nga advisor ne waliwo kopola afuuse ezzike. Yes, sir. Wegulisebo. We'll see how clever this corporal is. Tugenda kulaba amagezi ga kopolo no genkanawa antega ate emirambo. Kopolo amagezi akozesa ga Meja Fadani ye mukama we. Tugenda maaso. Assume that Tovar made it back to Bo. Be bano bakuba lupulani lulala. Naye tunalwana tutya nga tulina Meja Fadani. So we let him in. Tino sana magezi twegayirire Meja Fadani bamutajje. Great, I want to get the hell out of here. Bakyusa abasirikale buli bbanga kuba bamanyi mugezi. Babawo ebiragiro obutayogera naye. Oh. Kowalski. Owaye. How you doing, man? Ogamba oteri bulungi. Yeah, I don't want to lean on you. Sijja kwesigamako naye nina ekibiriiti kye ntera obbasaba. I need a little more. Naye neetaagayo kalala. Could you tell me, have you heard anything about my men in Langme? Osooka ombula baliyo ku basajja bange bawuliddeko mu Langmei. Akubbamu emboozi kuba ye senior officer amanyi okulimba amanyi siyaasa. I'm truly impressed. Nja kuba musanyufu nnyo ombuulira. A jerk all day long without talking. Omanyi gwe kye kitegeeza okusiba olunaku nga toyogedde. But I got to get word to headquarters in Saigon to override this. Naye naaliwulidde ku kigambo ku headquarters okuva mu Saigon etuuse ku basajja bange. Amusima. Why? For all I know, my men have already been overrun by the NV. Manyi abasajja bange Vietnam yabalinyeeko dda. Nze abasajja bange mbasobola. We just can't sit here and do. Tetuyinza tuula wano ne tuleka bannaffe nga bafambuulirayo kimu. Could you please tell me if... Osobola bambi okumbuulira memeka abafudde ku bange? Please. Bambi. Yes.
Yeah. Arrested, but they let him go this evening. Nanyonyola alogo bagize waligo bagezeko kwata ate nono mu Vietnam go bakwata bamutadde bagala bazuule ente nekolaga ne bawo. Kowalski. Bali abasajja bo balungi. Webale. That's great. Kirungi ekyo. Naye ayogedde bye yawulidde kimu bibiri ng'ate tali mu straight line. Naye kisanyusiza afande. All right. Kale. Ategedde basajja be gye bali. Okuddayo mu nsiike. Mu miyayu gye. Gibeera ku bulinzi ssaawa yonna. Ogenda okulengera mu Vietnam buyize ekikomando ke. Bwagala tumanyira obulabye. Tebulina mota leero. Kuba buli obusooka mota atirare ne bujja ku bigere. Lwaki tebulwanye bwe butyo leero? Koppola alina amagezi. No surprise for you too, Charlie Brown. Let's go, Tony. Omanyi tuba tukola. Tusooke naffe tubwepene. Musooke bonna busembere ne musooke mulage sayidi eno. Tinaffe ne tunnaziga. Bano abasirikale okumanya bayaayi. Eyo. Kikomando. Temuli kasaaniko kino kyabukedde tu. Ate nga kirengera Southern Sudan. Omwana mulezi Scorpion. Kasajja agenda okola nimwe. Bano abasiru tuli mu bbamu mwe tutagalira. Gwe alina bakomando n'agikutula. Naffe tubalumbeko. Komando asoma bw'ati. Komando Moama kiki kino. Eno kapasi tugiyitako. Babadde kineyo n'agikutula. Komando agenda bw'ati. N'asoma. Komando ateeka bw'ati. Komando ateeka bw'ati. Komando akakana bw'ati. Komando abaza bw'ati. Komando. Komando alumba lumu. Aya. Komando alumba lumu. Tunulira. Nebukuba tali addamu. Kuba basi. Kunyama wano wenyini. Ne babusumulula. Labe mundu. Basajja bavadani. Bayina olutalo. Bayina pulani y'olutalo. Basi. Alo. Ono wale migitono. Kasare. Banange. Alo. Bono. Mao foreni. Mao ere manya. Mao tudena yo. Manya zembalese mao. Foreni. Ding. We. Ngatulirutawa. Sikopioni nachi. Egena na masogwe. Salongo. Mbiri. Chikomando. Chewa sikopioni. Nonira. Alo. Chikomando. Okay. Bando. Last standard langa me 213. Tuli wase kopioni gwe. Gwe. Bando. Komando. Gwe umanyira. Ukisa kumanyira. Kabade kamulide. Chikomando. Alo. Koporo. Alimwalo amugula. Komanda alimwalo amugula. Alo. Kino kyabukedde tu. Egenda
firimu last standing ati Langamei banange ne kaputeni ata babate bamuse kamulina kaputeni ne bamutaasa abadde akalemeddwa mama nnyabo fe bakaputeni bawanne kaputeni ejja kukolera eri gye wava bannange akalina butabuse sebo ogenda okwetegereza abamu ku luno bavuddeyo bubi nnyo n'ebisago komanda embeera mbi nnyo eyisiddwa bubi nnyo bamukubye ekikompola embeera mbi nnyo. Hang in there, Rumble. Hang in there. Okay, man, we're gonna get you set up here. Iya tugenda maaso ate olumaliriza tugenda kuzzaako eyo olunaku naye nga tejjukira n'enkya tulina mmwe wano tetwagala kulabako kati nitugende n'enkya tulina mmwe naye olunaku yeddako kati kino kikomando kitujja kifu ku maaso okwetegereza bulungi ennyo. Afande yabadde tategeera mundu agenda okulabanga enkola ya wano oli singa alaba nga tamalaako tayagala kumenya banne kiki kyamukola bali balina koodi yaabwe ya squad balina ausirulu wegiwunya nga wezikiza atidde takirabangako mu bitabo teyakisoma wegiwunya weeryawo yeewunyiza kyalabye. Tugenda maaso Salongo Jingo katandika butansi live show ate tuli wa Scorpion konyo ate seru tujenya koloni sawa yona tugenda maaso. We will hit them again before morning. Tugenda baddamu era nga tebunnacha. Ye mu Vietnam. Tayagala nnyo kubajjako kigere. Kubanga alabye nga bafuuse bazibu nnyo. Tugenda maaso. Calm down. You hit the switch on this shit. Hold that forever and go higher than a whole dress for $1,000 ticket. Let's hope it works and they try and stake their claim. We played it real close. Kati nabo beetegeka. Tetulina kujja nnyo kigere ku busajja buno. Bulabika kakati pulani gye bukozesa y'amaanyi tujja kufa nabwo. Egenda maaso. Kati ono emmundu gye basembye kuba yamuyisiza bulala nnyo. Emmundu esobola okukyusa omuntu obwongo. Agenda okuvaayo, agenda okulaba alumbibwa. Galengera omulwed Indian, ye mulwed Indian komando nojjukira. Galengera omulwed Indian amunonako. Ate nga amufaanana nga ye yennyini yeyeerumba. Ye yennyini alaba yeyeerumba. Emmundu olowooza tevuddemu ekirala. Yakokinga shotgun. We yali badde akubira takubye. Kumbe egenze okwekanga nga azimu. Emmundu emutabudde. Kiki? Hey! Afande neerabire. Olaba weya nga eri n'agaana okusika. Neerabye nga nkuta akasale nga njagala kwekuba nange ne neetya. Neerabye. Weya zitandise okunoba. Olw'emmundu zino ze bakuba buli kiseera. Ono yali kafulu mu kutega bbomu. Era buli lumaliriza bategayo endala. Kuba amanya bu Vietnam buno ennumba yaabwo bulumba tebujjako kigere. Kati wanoofungwa balabala agenda maaso n'anoonyereza obuzibu obuliwo. Najja alaba olutegeko olupya. Weewunya ajja ne yebba n'olaba bwe bwateekanga fulonti yaabwo nga bujja.
agenda okulaba butaddewo emizinga Moving a whole nother company up. wabula buno obusajja buleka bulina ekibinja ekirere eky'amaanyi tulina obbanguyira. Yeah, Chief. Big surprise. Captain? Kapteni yawuza mulaba ali eno. Nice. Kapteni yagala kwekuba sasi mbu yakopya akakodyo. Yakopya tekiniki. Mbwe wolaba ensi ekutamye eno weekuba sasi. It's okay, Doug. Kiri bulungi. Douglas Wera. Ayagala kwekuba alabye eryawo nga lyekkubo lyokka erikuwonya viteeri. Take it easy now. Tugenda maaso jjukira nti yali agadde firimu zonna ze tukoledde ene Juba. Tuzirina gwe ojja buzibu oba otusanze ne tuziguza zonna ze tukoledde Jebere, ze tukoledde Konyokonyo, Nyakoloni, Tongopi. Zonna tubeera nazo wano. Osobola okugitwala n'ojjukirirako ewuwe ewammwe eyo. Oba n'obulango obumu tubeera nabo ku firimu ezo. Naye nga tugenda maaso. Tugenda maaso. Emundu neddamu kapiteeni n'alaba ng'ensi emuzitoweredde. Bamusalidde amagezi n'atetta. Kakati omusajja buno bulumbye. Omuvietnam azembu nga tebunnakya olulumba olulala mu kiro kye kimu. Oba ozanyisa emmundu. Rangme yerumbiddwa buto. Rangme yerumbiddwa buto. Langmei erumbiddwa buto. Langmei bazemba girumbye buto. Tugenda maaso. Langmei erumbiddwa buto. Alo ogenda okugera bbomu nga teganye. Bbomu ogenda ogigira wayenza akutuse. Omusajja buyise mu bungi. Omanda akoze ate ogitereeza. Akoze ate otereeza bbomu eno kuba embeera si nnungi. Era ogenda okwetegereza. Omusajja bwongera kuyiika. Omusajja bayingidde. Bubali bubi. Batono. Meja abwe taliwo abategeerera olutalo. Egenda maaso. Major Hung says the Americans have abandoned the perimeter. Kati Amerika Meja agambye nti nno balemereddwa. Now moving in. Era katwaga tuyingire babasagule mpaka ku makya. Omukulu alutegeera olutalo. Eki? We cannot be greedy. Tetulina kuba bamululu. Be patient. Tube bagumiikiriza. Musoke mudde emabega. Nedda. Tubanyize. Tubalinye ku nfete. Era tuyingirayo ova. Aganye mukama ekyamugambye bwe yagala abalumbe. Kumbe bamwe badde basibye. Oh no, it's a trick. Twakikola kakodi Abamerika bavadani mbamanyi bayaaye. Kumbe badde agatta bbamu. Vietnam n'alowooza nti babawangudde. Ati nno badduse. N'ayokya oluntu. Bokya mu Vietnam. Fucking corporal. Kopolo no musiru ng'ayina amagezi mangi. Ayina amagezi mangi jamufuna. Wawe abagambye baddeyo ne bagaana. Plani ya Kopolo. Kasaba bukube bikompola nabo nga babulumba buto. Mutufiire. Bakuba bawogana balinga miyayu. Gwa jalaba. Bakuba bakuwoganira. Jalaba. Zimya moto. Yeah. Next time will be the big one. Oluddako lujja kuba lw'amaanyi. Olaba abakozi omululu ne badde ekiro. Abasinga amagezi yoyo. Era amagezi ge bakolerako Kopolo gaakozesa ga Meja. Yeka yalubulamu. Private, I just had this harebrained idea, man. You're probably gonna think it's the craziest thing you ever heard of. Akujjamu emboozi ng'asooka kuwaana.
Who else can I tell? You want to hear it? Akujamu emboozi asooka kuwaana. You know, I've been noticing about midway every day to this other kid's ship, there's this Vietnamese guy kind of comes and sweeps. Agamba atandise emboozi y'omu Vietnam buli bwe baakubanga annyonnyola buli mbeera yonna. Tell Lieutenant Chi that. Atandise omugyamu emboozi baamugana okwogera n'abasirikale bano. Fighting in one war or another since 1950. Annyonnyola nti yaludde nga wangula entalo. Ayogera ebintu ebyo byonna byayogera okusobola okukakasa ni musajja mulwanyi kuva mu gy'ataano mulwanyi. Come on, I'm just asking you to pass a message. Njagala onyamba otuuse message. Come on, kid. Private, look, it's reporting for... Gwe bagambye gwe oveewo omulala jje oyinza okunyumya. Kono mukambwe. Afande Meja Mulamba naye mu kkomera bakusako private nga ssebo toyinza mujja mu bigambo. Soko osirike akaana keebase. Kati ono komando eyo yafuna dda n'omukyala mu bana ab'omu nsozi be bali nabo balwana nabo. Kaana ako saagala kawuganira. We did get out of this alive. Olamu no tugenda buvaamu. Ate okuva lwe nakuzuula nti nyirirayo wenna olabika okozesa samona saagala nakuzza ku kirala. Genda okwetegereza obulungi ennyo. Afande yabadde awunze ng'agala kwetta ne bamugaana kati afunye swaga ki. Kuba emmundu yamutabudde dda omutwe. Ye yakirabye ndi kati olina okoppa omusono okusobola okubeera eno. Yafuna tosi bw'atunulenga ababaaya oba ozanya. N'asooka yeefuula lembo. Emmundu temutabudde. Emmundu emufudde ekirala. Tugenda maaso. Ogenda okulengera obusajja bulumba omanye ekitangazo kirengera wala. Bw'oba oyagala firimu zino ng'oze Kampala okuba 075649 osembe 57 ng'oze Kampala. Naye eno etuli eno kati bwe tulina mmwe. Ffe tutambula nazo ze twogeredde eno ze tukuwa zokka. Ze tulina ze twakugerera eno ze tukuwa oba oli wawaka oba oli wa library. Gwe n'osobola ofuna ku copies ezo. Naawe n'okimanya nti kyali bwe kiti. Tugenda maaso. Eno twa last standard Langmay. Bugenda okukya nga bakitegedde ne bagenda kulumbibwa buto. Era bakoze entegeka bubaya sana. Langmay, enfuusa Langmay, ombeni kalemeddemu. Get up high and stay low. Mr. Devereaux. I had a dream about you last night. Me? Yeah. Damn, this war really is getting in you, huh? You were taking a bath with some gasoline and some soap. Yamugamba omugenyi gwe wafunye njagala ogenda onaabe ku tulina kye tukuwuliramu kati. N'abisa amafuta oba sabbuuni. Amujereganga omuntu wanaajeregamu ne twakulabye olabika weewadde weetaaga owunyaka sabbuuni. Yembeera gyambulaga. Gwe nyinza okutuliko nyinza okwetega bbomu ne ntulika afande tonjogerera. Ye mutezi wa bbomu agamba w'omunyiiza asobola okwetega bbomu n'atulika. Basajja balina eŋŋombo. Kati ono eyaloose bwegayo ne yamulembe bw'aloota atambula. Kopola ayita mbasajja be. Yamulembe bw'aloota atambula. Leero lunaku lungi okufa. Eyo ŋŋombo yaba muntu nsolo. Today is a good day to die. Tuba tulya nga aliwo ayagala okufuuka lembo. Bannaye laba ate bannaye Kataala kyafuusi. Laba Kataala. Ku balwanyi baba mulaba Kataala. Mu vita omugezi waabwe bamusiba Major Fatan. Nze njera ngenda kwera njere oba seera oba njera nga njera oba seera nga njera kitegeeza ze kwera. Kumbe emisage ginonya afande wajo firimu yino afande tuze n'aterera ategede emiyayu gye gimunonye. Wewe. Private, who authorized this cleanup? Ani akkiriza ono okwera wano. There's been a guy in here cleaning. Oyo bamusindise nze ate nze ndiwoko ne basindise enkuuma oli. Authorization, please. Is that clear? Omala kugira omuntu amala funa lukusa gye nva. Wait a minute. Who are you, Eddie? Wenane.
kumbe ensolo zinonya fande, ensolo zinonya fande wazo, ensolo zinonya fande wazo. Alito ne alina gwalite, fungua pa wanange muntu solo unafayo vatani mecha vatani nyini lutalo lulieri afayo afande tugende. Yeah, I heard that a couple of... We nagamba nchamala lutalo munampeze sanga nkomye woke agenda gwe musajja omanyi wankute mukamiro agenda military jamfanayo ogenda okusonga emiyayo jeje jambadde afande sisi kwa sisi bamunonya abaana bamunonya mecha tugende badendudde nokuba ku Vietnam nga mpulire nga lisanze kusanyalala bamunonye najambalirayo master plan walwo tugende ndabe ku baana bange nalugumba sazeewo kumbe eno gyalumbye abasajja be nabo abasigadde bakolera ddala nnyo egenda maaso Rusty Sitande ati Lange May eno yewa Scorpion Southern Sudani Raivusha Salongo Jingo katandika butandisi bukende tunachi egena maaso ono ye mutezi wa bomu ulinzi ajaya afa sibye binombo ajaya afa egena maaso omanye mu Vietnam kyayiye alabika abayiye balakisi namba ku luno ditacha girumbisiza balakisi namba babatenda naye tabweze buli ludda omuvietnam ayise omuvietnam agamba nti wali mu Amerika kubeera ku Lang May egena maaso nayocha kokota kati alinga atayocheza labe mundu kuruna bulumbye Halo banange mbulembo bano bebafirudi girimi yayo awereza ekikompala nekibuude libuukayo abuuseyo banange bayala bafirimu ki omusajja ne mulya naye na bamukubye wera bamukubye bamusekude tebigenze mirembe yayiza akabadi obuda kamuluma akabadi ako neyerya naye abosebo naye abafuddeyo bano bamuntu nsolo eno bagiyita sitisala lengame basajja batabuse abasajja batabuse abasajja batabuse alo
Alo. 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 Desunu. Desunu. Wait. Okay, dokuna basanya babasanyawo. Baba libubi. Obusajja buyise. Obusajja balambye. Banange. Obusajja bulumbye. Obusajja bulumbye. Bana. Obusajja bulumbye bubaya bulumbye na busungu. Omugole ajarwanirire ku munne. Mundu etabuse abasajja babalumbye nnyo. Babayiye mu ditayi gundi balaksi. Uncle. Balumbye. Dayo gwe dayo, gwe dayo. Gwe dayo. Baba tabukide. Mundu etabuse. Mu Vietnam azembo bungi. Baba libubi. Baba libubi. Baba libubi. Alo. 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 Kopa. Langmei. Anya sigara nga mulamu. Langmei anya sigara nga mulamu. Anya sigara yo. Ha. Chikomando. Olumalene yoluna kujetuzako. Atencha tulina mwera. Olumalene yoluna kujetuzako. Tugenda maso. Ekintu kitabuse. Ekintu kitabuse. Baba sekole ne bafuna gye beekweka wansi. Abasajja ne bakuba ebikompola nga bekwese mu wansi mu mpuku gye bali bayiiya. Oluvannyuma ennyo tulengera endege ezijja. Omuvietnam abadde okulumba akutaddemu ebisoko byabadde ataddemu. Kumbe ekibinja kya Meja kize. Meja ze. Meja Fatan. Meja Fatan. 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 Fatani. Fatani azeneba. Fatani n'abasajja be. Fatani n'abasajja be. Fatani avudde mu komera. Fatani. Ekibinja kya Fatani kikomyewo. Mu Vietnam abadde amanyi nti asoboddewo. Fatani akomyewo. Fatani. Meja. 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 Red Star. Meja. Meja.
May ya America. Meja mujiveko. Meja. Sir, Afande. the base has been overrun. Our troops are in full retreat. Ebibinja byaffe bidda mabega kintu kigenze wala. Afande. Olutalo lwabadde aluzanyira ku pulaani ng'aluteekamu akazanyo ka Chelsea. Yakakizuula kati. Tine Chelsea abadde tamumanyi. Kubanga Langa May bwe bangezeemu okulabika nti Vadani akomyewo. Ekusinzira ku mundu gy'alabye. Yalabye nga tagenda kusobola Langa May nga musajja oyo gy'ali. Era ogenda okulengera oluvannyuma ennyo kibinja kimaze okujja azze n'abapaaya be olowooza baba bameka ye nabo. Tugenda maaso. Ogenda okwetegereza obulungi nga amazima gali nti Vadani asanze abasajja be talina gwalabawo, emmundu ekubiddwayo bakubye naye nga basinga alaba mayiti. Никто не выжил, сэр. Похоже, что мы опоздали. Mwegeza okuva mu Kajjansi Boys video. Mwebale kujja. Mweraba badde tusibako Firi Electronics, Samona Products, Nalgema Science Computer Center. Bwete bwegenze ate nate. Mweraba.